So I'm giving back to you a meal, actually not me. A meal is giving back 2 million shillings to whoever does the best challenge for Mommy's song. Wesibadde. Omuyimbi Shiba Kalungi avuddeyo n'akakasa n'agamba nti nno ali mu ggabula miliyoni 2 eri abo abagenda okukola challenge mu luyimba lwe Wesibadde. Bino nno abikola olw'omwana we Amiru nga agenda kuweza munnanga ate omwaka. Byengenda okubeera nga nkutuusako ko mu maaso awo mu katambi. Spice Diana alaze ettabbu nakyala yeekoze ebintu Spice Diana byengenda okubeera nga nkutuusako ko mu maaso awo. Shiba Kalungi nga bwe nkutegeezezza wali mu kutandika nti avuddeyo munnange ali mu ggabula miliyoni 2. Oh my God, gwe kola challenge teekayo lindirira. Actually gwe kazi tobeera ng'otaaginzeemu Shiba Kalungi. Muganda wange Shiba Kalungi agambye nti agenda kugaba kye bayita ssente, agenda kugaba kye bayita munnanga ate obutitimbi bwa ssente miliyoni 2. Ozimanyi esayidi eno bibadde bitya munnanga ate mu katambi yonna gye biggweredde kansooke mbikuweeko. Of everybody, Shiba Kalungi aka Swag Mama aka Mami the baddest. Atenge era ndi wano kubagamba kiriwo kakati my baby, you know my baby, my first son who is very generous, my Omwiza decided to be good because in 2 months my baby is gonna turn a year. And guess what? He's giving back. Musiramu, Zakah is important, and my baby is a Muslim. So I'm giving back to you a meal, actually not me. A meal is giving back 2 million shillings to whoever does the best challenge for Mommy's song, Wesibadde. I can't wait for him to see it and then choose the best. Guys, the whole internet is choosing the best. The most views is the winner. May the most viewed win. May the most viewed win. Wesibadde, put in your challenge. I don't mind. It's a group. I don't mind if you're alone. I don't mind if you're an actress or actor. Do your thing. If people love it and they choose it and they view the most, you got it. 2 million. Wesibadde. Ndide muchechi badde ula. Webityo nno munnange we bibadde mu katambi nga bw'olabye esayiti eyo. Omukyala Shiba Kalungi nti agenda kubeera ng'agaba miliyoni 2 eri abo bonna abanaakola challenge mu luyimba lwe esayiti eyo olufuuse munnanga ate ettabbu. Ku sayidi y'emu kyekinzeko ko ku Spice Diana. Spice Diana nno avuddeyo ku wali n'alaga ettabbu. Abaddeko ko n'amazzi gano aga yaketi. Amazzi gano by the way actually ndoza yakola contract munnange n'aba ng'alanga amazzi gano aga yaketi oba gayite aga Spice. Wali abadde ali mu goyinga nago munnanga ate crazy nga boogezako okulaba. When I say I'm Spice, this is what I mean. This is what I mean. This is what I mean. When I say I'm Spice, this is what I mean. Look at me. Look at me. Wabula Nyiza. Nyiza. Really? Oja nigga only if you're a hater. But hater when you get, well, man, we don't care. We don't give a. When I say I'm Spice, this is what I mean. This is what I mean. This is what I mean. When I say I'm Spice, this is what I mean. Look at me. Look at me. Wabula Nyiza. Nyiza. Really? Oja nigga only if you're a hater. But hater when you get, well, man, we don't care. We don't give a. Ku sayidi y'emu Spice Diana wabaddewo ko wali eyabadde yamukubidde ati eyo nga bw'ogiraba mu bifaananyi ebyo nabyo bibadde bikutte ettabbu esayidi eyo era ng'ebitambula ku Spice Diana by the way nalabyeko ko nga yakakolako ko kolabo
ne mwana mulenzi munnange ate Vailota. Era kasita obeera nga tonnaba kucekinga ku luyimba olwo munnange ate genda osobole okubeera ng'olucekinga. Bino byonna nno bikyagenda bwe bityo era yavuddeyoko n'akakasa n'abagamba nti nno alina oluyimba munnange ate lwali mu kufumba. So nabyo nja kubeera nga mbikutuusako esayidi eyo. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna ng'obitulekera.